Rema Namakula ne Dr. Hamza Sebunya anti bakyekoze wali eri ku pate era nga ngenda bambi kutusako masawo ate ye Mc Kats mukwano yeyongedde okulya obuuka nakankaka anti abatabukide bonna n'amalala mangi nga ina masawo ngenda banga kutusako naye nga sinaba kwongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okubanga yeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatina okusubscribinga darling beera ngu subscribinga kona ku notification bell tuwere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono nga akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate hajati kalodo ono akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bitanga sikurayisizaawo anti Rema Namakula bakyekola ku birthday era nga wobalengerawo baali musanyu jereere mama ne dada mukwano kitokota sikisaanyikire era nga tolina kyobagamba beekoonera dansi ebyo Rema byayagala anti ye abagamba ayagala mami dadi n'abaana buli omu ng'ali awo ate nga banyumirwa kakati mukono mwe batutomoka ekigambo simanyi mbuneera tebakyeyagala agenda kunoba mukwano Dr. Hamza yatukakasa n'atugamba yafuna omukyala alimu byonna era nga yoyo Rema alimu namba emu namba 2 3 nnya zonna lwansonga buli kimu kyonna akimukodda kakati mwaba omugambo ate mubere nga mugukendeza naye ng'ate nkugjeyo olunaku lw'eggulo omukulu Rasa ya proposinze omukyala omupya golabaawo waggulu eno Angel ye alikulera kifaananyi bwe yeeyimbira akayimba ate eri ye Rasa yabikoze dda anti bagamba ekyamuzaala kyekirimuta ya proposinze dda mwana muwala muna Kenya ayogera luzungu tamanyi Luganda kakati simanyi bana communicatinga mu lulimi ki naye nga ye Rasa tukakasiza n'atugamba omukazi amwagala era nga mwagala nnyo era nga essaawa yonna tugenda Nairobi ate kubeera nga tutuula mu mikolo bannange Rasa yesi wakuwanika kati era bagambye temumunyumiza ba ex be ekintu kyo kyakoze ki kyawedde dda naye ng'ate nkugjeyo ye mikisimu situfaana ejjukire mabegakawo internet yamufuukira ezzike yamufuukira ezzike era nga yavuddeyo n'akolawo kaseeti akalala n'atandika okulimbalimba mbu ye bino byali bipange mbwagambe simanyi mbunira mbu ye bya gavumenti tebimukwatako biki okwo konna kwekaza naye ng'ekintu kyo kyali kyakola ki kyamulya dda era n'avaayo n'alabika okuba nga yeetonda abantu be bamusonyiwa nsonga abantu abasinga badde batandise okuba nga bamuggyako follow ye ku TikTok naye mukwano ate bw'ati ensonga bwe yakikwasiganyiza naye nga nkugjeyo eyo ye Nakankaka anti baatugambye mbu yagenda Dubai kulya bisiyaga Nakankaka tawanika avuddeyo n'atabukira abaana n'abagamba how are you sure nti oba sigendako ku poliisi n'endopera nsonga video zatambula nnyo anti bamusuubiza omukwatira ku kisaawe mukwano abadde mukambwe muzibu ayogedde ebigambo bingi n'agamba kakati eno 2023 muliro ku muliro lwaki mba mwogerera ate kamukutereko owewulireko ate male nkwogero ne MC Kats gwe ngamba nkulabye obologa kyabadde toyogera obadde obologa imbu Yvonne tugenda mukwatira ku kisaawe ng'akomyewo how sure are you I'm going to come back oba sigenda kudda anyway ebikwatako bangenda kudda oba sigenda kudda but the fact is I'm coming back to Uganda and very soon as possible Chitegeera, I'm going to come back to Uganda. If not, you can look for my number. I can give you my ticket or a better date or a better sawa when I took it out sawa in Tebe. Cause of down go bologa mutwaka lopa dambu Calvin Kayanja yamugula ko musango mukwano show us your reference. And how sure are you I don't have a case at the police? And how sure are you just reporting on the police? And all of our police were still about government in Sirunjeta from day one. Don't you think things went viral and people in the outside countries saw everything that happened? And just think that law in Uganda doesn't work, honey. Some day you're too old. I mean, you're too you're too
only ngajenchikomeza for TikTok. I mean, TikTok is for we, the babies, we, the princesses, we, the fairies, to be on TikTok. Nonchi basemukadde ne bannamukadde to come on TikTok ne mutwononera TikTok mu basemukadde. I mean, ndi kubanga actually Frank kumyaka joina you would being you're investing in some businesses kumyaka joina one day you're having some projects you're running after. You would be like, no, you have those business ideas, but you're just, I mean, you're useless. Trying to, Heavenly Father, like, help me cool down, eh? Come on, I need to cool down because I mean, Frank, kumyaka joina, you wouldn't be you're on TikTok, you're yapping, like, like akayenje, like you wouldn't be here yapping. You would be busy you're in your office. But Winnie, but being I'm dealing with Julius. Julius, you've never given me nothing and I gave you your fucking half career. You took me to schools with a piece of paper from Budo na Miyango. You didn't even take me because once I'm mosh. I na connect mosh. Try tambuda masubero. One song and this star, you motherfucker. One song and this star. Attention star. So you can stay with your money, but tuanga sera yafa. Gwe. I have fucking crazy beef on Julius. It's painful. Kasuku, it's painful. Na you are wombi yo. Bamposia, you are wombi. But my koros bro mwatuanga mutuwa mani mwatuanga sente meka kwe Julius mazi watuanga sente meka ngotu gamba you promised us 7 on earth. Now you do swans. Even Vampos doesn't have even 5% of that company. Nga Vampos yavala yuna yatwala ba Benon neba komane laptop eyo studio swans ojisanga wano muswanga le machingi nga tuyira muswanga nga tuba mu disco na byonna bye twali nga bantu bakumi nga tutambula mukamuruka ka Vampos nga ono mugana Silvia Warrior Susan yekagula nga tuba abantu 15 ne tugenda ntuwe baka jiwaja studio yaliwo. Never tell nobody you made songs. You found songs, okay? You just changed the name. It was Muswangari. Now Muswangari means it was a code. When you want to go take the girls back home to get sex, to the Muswangari. Chibuze Juma Seiko, Chibuze Chameleon, Katingamba generation, Wemita Julius, Tamina, into very damn governor. Yari Angelo. Tabi Manyebio, Yabisanga Bigode. And you brainwashed Benon and took everything. And me, me, I would have been the last person you ask money for. Bro, si yanga ko sentezo bro, muro. Nakolera buzz, nenkolera mbi mistin, nenkolera. What haven't I done for you, man? Oya sente za kazoro waziba. Obvious sente za bantu zita kwa account yo. Now I'm gonna be open. You think you love this industry? No. You are a fucking user in this industry. Atinze Nkubuya Julius, you may be a billionaire, but you're going to die sad. I'm going to die happy. I don't have money, but I'm going to die happy. You're going to be a mean, useless, sad motherfucker. Go sue me. You have money. You can't scare me, bro. You can't. Kats use allegation is in the There's a law. Go sue me. I'm here. Go sue me. You're Julius Chazi. You own some Kaswangs. Yo, bro. This industry doesn't depend on three artists. Goyo msaja kubya abantu abali mu industry innocent. Oyo musaja Andrea ina deal ya endorsement. Ndakwogera ibitu mutamanyimu. You think you have swans?
Motherfucker, that songs started with us. Now we're gonna break you. And not me. Me, I'm speaking for so many people behind me. Bazo kutandika, amasomero go wanzunza. What did you ever pay me? Mubukuru, nonna muza Nwagie. Kwa bagamba mutema omuyimbi tibasobola mukuwera ku bwerere. Atenze bena